Ku muzikiti omukulu mu kibuga Masaka, abasiraamu abamu we bakungaanidde okusala Eid al-Fitr. Wano district card we Masaka, Sheikh Badru Kiruta Wasajja yeekokkodde abafeera ababadde beeyambisa erinnya lye okufeera abantu, n'alabula abasiraamu okubeera bakalaba okwewala ababbi. Abantu abali mu Masaka olw'olwo okufeerera amanya g'abannaabwe batufereddemu amanya gaffe bagafeereddemu tunakyayogera ati kaavi yantumye naye batwalira abantu emirundi 3 bangamba ati kaavi watulidde gundi kyalaasiramutuma agamba binabinabina. Omuduumizi w'enkambi y'amagye Kasijjagirwa Brigadier Jackson Pande Kajuba naye talutumidde mwana mu kusaala kuno era onasabye abasiraamu okwongera okukuuma obutebenkevu nga bakola ebikolwa ebireeta emirembe ensi Uganda okusobola okugenda mu maaso. Okwagala eggwanga si bigambo byokka naye ebikolwa ebyo ng'ebireetera ensi okugenda mu maaso nga twewala ebyo ebireeta obutabanguko mu ggwanga. Mu bubaka President Museveni bw'atisse Ssaabakunzi wa NRM Robert Lwakandale asiimye abasiraamu olw'okwagala eggwanga lyabwe n'asaba abazadde okutegekera abaana nga tebannafa. Ono era aleetedde abasiraamu ettu lya bukadde 2 okuyambako okuzimba omuzikiti omukulu ogwa Masaka. Abazadde muteekateeka abaana okusinga okubateekateekera. Muteekateeka omwana n'omukola ku musingi omulungi n'omuteekateeka n'eddiini ye ensegera mugondera. Mu disitulikiti ey'Ekyotera, Sheikh Ahmad Nsanja yakulembeddemu okubuulira ku muzikiti gwa Masigidi Salafu n'akubiriza abafumbo okweyisa obulungi n'okusonyiwagana ko n'okwewala enjawukana n'abantu be batakkiriziganya nabo mu nzikiriza. Omusajja n'atulugunya omukyala gwe yawasanga amwagala atakwatiddwa nsonyi mu maaso ga Allah nga tatidde Allah nti ekyagenda mumuvunaana agenda mumubuuza ku ebyo byeyakola. Minisita omubeezi owa Microfinance Haruna Kyeyune Kasolo asinzidde eno n'akubiriza abasiraamu okwongera okuwaayo eri Allah ko n'okugondera gavumenti eriko olwo nno lwe banaagifunamu. Baganda ffe abasiraamu tubakubiriza okugondera gavumenti kuba tukimanyi nti abakulembeze balondebwa Mukama Katonda ate n'okunyiga mu nteekateeka zonna eza gavumenti ez'okukulaakulanya abantu. Mu disitulikiti y'Erengo district card Sheikh Ismail Kibuule yeekokkodde ettemu erisusse mu disitulikiti eno nga kino nakitadde ku bavubuka bakyala kimpadde abatayagala kukola. Wano mu Lwengo mubaddemu ettemu okuva omwezi guno gwatandika ng'abantu batta bannaabwe, ababatta bakyala baabwe, ababatta abaana baabwe, abasajja batta bakyala baabwe, n'olwekyo ebyenfuna nga bigenze wala. Ye Sheikh Siraje Kizito imamu w'omuzikiti gw'Ekyazanga asabye abazadde okusomesa abaana nti kuba y'engeri yokka ey'okumalawo obuzzi bw'emisango mu bitundu. Werera abaana baffe kubanga omukisa gusanga yeetegese. Kisaawa eno osobola okuba ng'olina omulimu gw'osobola okufuna era ng'okufuna ne bakusaba ekiwandiiko ng'ate kikwetaagisa emyaka emirala 5. Gertrude Mutyaba, NTV ku ssaawa emu.